bifulumidde mu lupapula lwa Bukedde lwengenda okuwunzikirako ebyessaawa 2 mu bujjuvu eby'olunaku olw'olwaleero. Ntandikidde ku bino ebizuuse ku be baakwatidde empiki. Ensonga yiino amagye ne poliisi nga tegannaba kukwata basiraamu empiki baasoose kusindikayo bambega baabwe ne beewandiisa mu kibiina kye baabadde baakaggulawo. Kino nno nti kyaddiridde ssente ezaaliko ebibuuzo ezassibwa ku akawunta y'ekibiina ekiyitibwa ISTI Kama International Company ekyawandiisibwa e Bugiri wabula nga kibadde kyaggulawo n'ettabi eddala mu kitundu eky'empiki mu Park Village Zone Mpigi Town Council. Abantu 25 ababadde mu kifo kino ekibadde kiddukanyizibwa Haji Faiswali Ngobi ne bakwatibwa ku lunaku olw'omukaaga kyokka, oluvannyuma ne basunsula ne basigazaako 22 ate abasatu okuli ne Landlord Francis Ntege Lubwama ne bayimbulwa bo ne baddayo. Kaakati eyayimbuddwa ayogedde. Lubwama nga yakamala okuyimbulwa yategeezezza nti ekibiina kino kyamusaba akipangisa ennyumba ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogwokusatu omwaka guno, era nakkiriza Haji Ngobi nti ye yamutuukirira ku lw'ekibiina era ne bakkaanya asasule akakadde kamu n'ekitundu nga za bupangisa emyezi 6 buli mwezi. Baalina okusasulanga emitwalo 25 era Ngobi yakkiriza wabula n'amusasulako emitwalo 3 gyokka. Kaakati ensonga ziri mu lupapula luno. Bo ab'Ekibuli ne Kampala mukadde bavuddeyo ku bino eby'okukwata abayisiraamu. Abakulembeze b'obuyisiraamu Ekibuli ne Kampala mukadde balaze obutali bumativu ku basiraamu abaakwatiddwa empiki. Sheikh Muhammad Kasiba nti amyuka Supreme Mufti Ekibuli agamba nti okukwatibwa kw'abayisiraamu kuyinza okuba n'ekigendererwa ekyokutukuumira mu kutya n'okutwawula mu kiseera kino eky'okulonda. Kaakati wano Sheikh Yahya Kakungulu ye akulira sharia mu Kampala mukadde n'asaba bannaffe nti bwe babanga be bamu ku ebyo ebyogerwa obanga balina kye babimanyiiko bakikomye, wabula bwe babanga ate si bebbo nti kisaanye okuba nga kikyusibwa era balina n'okukimanya nti abayisiraamu nkoko njeru teyeekweka kamunye. Biri mu lupapula luno olwa Bukedde. Bukedde akwongeddewo wano eggulira eddala nti etteeka eriwa abakazi ab'empeta obuyinza ku maali litemyemu abantu ab'enjawulo. Ensala y'omulamuzi mwe yasaliddewo nti omukazi omutongole yateekeddwa okutwala amaka g'omwami abeera afudde ereeseewo obukuubagano era n'okubagana empawa mu bantu ab'enjawulo. Abamu bagiwagidde nti abasika ababadde basikira emmaali ya kitaabwe babadde basusse okugobaganya bannamwandu, ate abalala ne bakiwakanya nga bagamba nti omukazi asobola okukozesa obuyinza n'abukozesa mu ngeri enkyamu n'agobaganya abaana b'omusajja be yazaala mu bakyala abalala. Mu bibuuzo ebingi ebyabuuziddwa oba ebyebuuzibwa mwe muli n'ekino nti bw'asalawo okutunda akola atya, abaana ani abeera abavunaanyizibwako, ye bw'asalawo okufumbirwa omusajja omulala olwo emmaali y'omusajja agirekera ani? Kaakati abakulu abeebuzibwako eby'ensonga baabano nabo boogedde. Noah Kiyimba omwogezi w'Obwakabaka obwa Buganda agambye nti abantu bwe babeera abafumbo omukyala yasaanidde okusigaza amaka, omusika alina okuyamba oba okugayingiramu singa nnyina aba afudde. Ensonga ziri mu lupapula luno n'abakulu abalala bye baayogedde ku nsonga eno byonna ojja bisanga mu lupapula luno olwa Bukedde afulumye olunaku lwa leero. Naawe omanye ensonga nga bwe ziwandiikiddwa, sisobola kubanga ate nzikusomera n'enzimalayo olw'ensonga nti awo buba bujja kuziba buke nga tukyanyumirwa. Biri mu lupapula luno olwa Bukedde. Kaakati nga mpunzika ebifulumidde mu mpapula z'amawulire, bano bantu bammwe botateekeddwa kusubwa. Moto y'amaka okubonaabona kulowoozesa bingi ate entanda ya leero. Kola mangu ng'obudde tebunnaba kuziba, kubanga bwe buziba ojja kuba tokyasobola kukola. Ate ensi eno tolabanga kibi nga kukula mu myaka naye ng'ebikolwa bikyali bya kito. Zizinga wa leero wuuno alina omukyala amugambye nti ssebo sigenda kwegatta naawe, nina okukuuma embuzi yange mpaka ku lunaku luli olw'embaga. Koye zizinga ati naye naawe mukwano nsobera, embuzi yo sigenda kugirya, ngenda kugiwakisa ezaale obe n'embuzi nnyingi. N'ebifulumidde mu mpapula z'amawulire mu bujjuvu eby'essaawa 2 ez'okumakya bwe bityo bwe bitambudde. Nze Omukoki Ronald Senvuma, weeyongere okuwuliriza 88.5 Radio Super.